Katugendeko mu ndobe so tulabe munnafono ye agamba atya olunaku. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Kankubendala. Onalabika yate yangende mukubira ate najijjako kankubendala. Hello? Hello? Jebale sebo. Kale sebo je. Nzeba mpita mukunja wa BTFM mu ndobe so wano. Sebo. Sebo. Ena mchala wange sebo. Bamuyitani. Amuyita Lydia. Naye bangambye waliwo omwami eyakola buwunga. Ye supervisor naye bangambye amwagala akwana. Bakola buwunga kampuni ya buwunga sikitegeera. Kampuni ya buwunga. Kati ona ayagala mukazi we. Ayagala mukazi we akola ngani? Supervisor ku buwunga we bakola ku kyuma ky'obuwunga. Kyuma ky'obuwunga ye yaani omusajja? Omusajja bamuyita mwami Katabira. Kati gwe wakimugambako? Omukyala. Omukyala oyo sikimuyagambangako naye nawulira mu lugambo. Bakingamba mu lugambo naye omukyala nali sikimugambanga. Nakati yagenze dda ku mulimu? Yagenze dda, yagenze okukola. Kati gwe gwani? Nze. Yampita Kiwanuka. Kiwanuka kale. Kakati njamu kuoyogereko onayagala okwogerako naye? Omukyala? Kale beerako. Kale se. Esimu Julia. Julia se. Beerako. Yaani omusajja? Hello? Lydia. Hello, wanje? Yebale. Nawe jebale kose. Watusedda ku mulimu? Iye. Yeseba. Kakati osobola okuddako wabbali awatali bantu nkubuulire. Yeseba nsobola. Kale. Maliriza. Kakati? Katabira omumanyi? Wanje sebo? Katabira omumanyi? Mumanyi. Mbadde nina kye njagala twogereko. Oba kiki? Katabira omwagala. Omumanyi. Katabira mpozi akola ng'ani awo? Katabira akola nga supervisor. Anti kati omwagala tomwagala? Mwagala nga konze yagambye mwagala. Ye nga teyangambye nti mweyagala. Nze Katabira simwagala nga kasinikire namumuli ebinnyo namwagaza ki. Nedda bw'oba nga ddala omwagala beera wa mazima ombuulire. Simwagala nga kusebo Katabira kati nga lwaki ate mwegana simwagala nga kugwe yagambye mwagala. Lydia saagala onimbe Katabira omwagala tomwagala? Katabira nze simwagala ye gwe seba nkazakaza Katabira mwagala nkazakaza ngani onjija ku mirimu gyange badde manyi tulina bye tugenda okugirako ebitegereko onkazakaza Katabira mwagala simwagala onkazakaza ngani. Anti kati nze mbadde nkukubidde kugamba lwakuba kale ogambye tomwagala naye omuzira sayampadde ennamba yonkukubire nti omusajja gw'oliko buli mukazi gwabeera naye afa. Buli mukazi gwabeerako naye afa era gwenza okukiyita nti nkukangakanga yakabeera n'abakazi wabanda babameka basatu. Omu yali agenda kulwa Masaka
Emotoka neba kubenyenda byonna ne biyimasuka ne biyika ku ndabirwamu omukazi namanze ugambye katabira uyu mukazi gwabeera naye afa omulala yafiira mu buliri bagenda okuzuukuka ng'omusota gulyawo omunene swera nga yamuboze mulundi 3 nafiirawo nze kasitambadde sima gye naagenze naye w'amaanyi kuba simuwagalangako sima gye naagenze naye okakasa ye tebo nkubuulira mazima temwebakangako naye tebakangako naye anti kakati obuzibu genze naye w'amaanyi waliwo eddagala bwe muba mwali mwebaseeko naye ekiyinza okuwonya kubanga omulala yafiira mu kinaabiro kasitane mbadde sinnamwagala obadde tonnamwagala iye ontuuka tirindako nkubuulira omulala yagenda ku mukolo olwaluma ennyama bwati n'emutuga ku mukolo we yafiira ennyama yamutuga yakolola n'akola ennyama n'emutuga n'afa nange gwesebo kale anti kati labayo gwe ekikulu gwe ogambye tomwagalangako nze namwagalako ku omulundi gwali gumu gwokka kati nange ngenda kufa bannaye nga tufudde nsaddamu kwebaka naye omulundi gwali gumu gwokka era kyekyakoma sirina w'amaanyi we neeyongera naye kati obedda nkugamba ng'ompakanya ekifi ky'ennyama kyamutuga n'akolola nga kisookayo bannange nze nkubuulira abakazi bazze bafa era kankuwa wano brother we abimanyi obulungi akunnyonnyole kati eddagala ly'olina okukola okulabika nga nawe tofa mumpe sebo Lidia byenkugamba obiwulidde ombiwulira mu bantu nga nkugamba waka Lidia nga wewaka Lidia biwulidde supervisor kinze nga sibategeera halo nze kiwanuka baawo bulijjo nkugamba supervisor wo omwagala ng'obyewakana obiwulidde byenkugamba waka Lidia wange tobaako kyokima wadde kyonona wange tobaako kyokima wange wadde kyonona owudde bityo byenkugamba mukazi muwe ebibye n'empale zo n'azitwala n'obuleego n'abutwala n'esikaati ogenda bigabira gw'onaaleeta abasajja b'ennaku zino n'ebinusu bwe bigwanga bya 2 amala biyoolawo nakacwa ono ate kisusewa mugambe tobaako kyonona maama omugwoleeta n'ayambala n'obuwale bw'obwo omunda gwoleeta n'obuleega n'abutwala ono alina botiiki mpozi naye ani agenda okwambala akambalemu okulwala ekinaanaasi ate anaamanya bannange nakatyo abakazi si mmere mubeere kwolwo era ekivulu ekyo lwaki tekiddamu abakazi si mmere abali baali bavuga babadi mu muziki kyabasalanga nnyo bakiki webale tuweereza nkale ono mukulu Kasamba alirunga mawokota yekitundu naye bannange omukazi omuvudde wala manya adde yeewakana naye omusajja kyaba akola amuwa ebintu byamwesonyiwe kubanga ayagala byonna bisigaze amuwa ebintu byamwesonyiwe alememu obanga ebintu tabimuwadde Bit FM ekitabo ky'omuziki ekisinga mukulu mukuja nkulamusiza mukadde wange yesebo ne mukyala Nakacwa ne mukulu Amuti bana semuwemba kukyokutaso anoze kulanga engamba musajja munanga amagezi gemuwa omukyala amwesunyiwe ajafuna mukyala mulala maka sebo kale mwami mukunja ne Nakacwa n'Amuti mwasuze mutya nasoza dijanga ndi busiika kasita mazima gabadde anoonya agategedde mama kikwamere talinayo bakazi balala bayagala mukazi amuleke emmere emu tewooma kale nasoze Hadija mukunja nengo likiri walayi bapita digiroja nga teze president wa bawunga ndwano tusenke kalize kyengamba abakazi balade bensi banangi omusozi wanje tatatu webale tufunga yesebo mpaba mukama Katonda obwongo obukanda babutwaleko era nesalongodde ezintu dde wano wafe ku musenyu nga nkuwuliriza
omukyalo we kimugwani kibagwani bakaba bana nyingi naye mazima bw'omugwamu abaasana nakwata lidda waabo amina